Sebo mukadde waffe Kano Dr. Kiza Besigye, Sebo SG waffe ow'ekibiina kya NUP n'ababaka ba Parliament b'otambudde nabo, Seeka waffe okuva e Butambala tukulembeddemu ne bamaseeka mwenna abali wano, abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo abali wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Twebaza Omukama olw'okutuwa ekirabo ky'obulamu bwa Adamu Mulwana. Ye yamutuwa, yamukosezza ebirungi byonna ku nsi, yamututte. Era tusaba Allah mutuwere jana Firidausi olw'emirimu emirungi gy'akoze. Beebaza okubanga muzo musiibula bulungi bwe muti. Adamu kibadde kimugwanira. Abalwanyi bonna tebakolerera duniya, bakolerera okubasasula olw'okuba kye bakoledde humanity. Ekimu ku byo kye kino. Mbeebaza okuva Allah lwe yamujjuludde abayimbi mwenna abali wano nti mwasobodde omukungubagira ekiro kyonna ku National Theatre yadde bagitwala. Neebaza ab'FDC, bwe ngamba ab'FDC ab'ensa betukedde nabo Katonga okuwerekera omuzira waffe. Nkigumiza abanne FDC ab'ensa. Njagala ebigambo twabyogedde bingi ekiro kyajjo, n'olwaleero ku makya tubyogedde. Nja kugumiza obubaka bwa mirundi ebiri mbabuulire ekiddako, naye njagala mufune ebyokuyiga bino ku bubaka bwange obwo. Adamu Mulwana yafuna ekitonde Mukama Katonda kye yamuwa era n'akikozesa bulungi bye bibala bino. Bw'okikozesezza otya Mukama kye yakuwa? Adamu Mulwana azimbye erinnya ne liva wansi ng'ava wansi ku ttaka n'atuuka ku hero olwaleero gwe tuserebuleetinga. Bw'ogenda kubeera otya? Erinnya lya Adamu Mulwana n'oluyimba lwe yayimba obulaka ani asinga munne ettutumu. Yayimba oluyimba lumu, ayina nnyingi nnyo ze yayimba, naye olwo oluyimba olwatooka kwa balabala Mukama Katonda yamulabikira. Era twebaza Omukama eyasobola omukimukolera. Naawe woolisaba Allah akikubalira akikolere nga nawe weezuula ekitone ky'olina. Bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Njagala okugamba ekigambo ekyokubiri nti article ey'okusatu mu ssemateeka ke kawaayiro akakyalina omugaso mu ssemateeka yonna yafuuka dda kipapula. Naye obubaka obulimu bannaffe abali mu CA bwe baateekamu bagamba nti eggwanga nga liwaba, eggwanga nga livudde ku mulamwa, eggwanga nga lirizeeyo eryo gye twava. Mwenna musitukirangamu kasoba ng'owezezza emyaka 18 n'okola ky'oteekeddwa okukola okulitaasa mu busobozi bwo. Ye article ey'okusatu. Mulwana tumwebaze, we celebrate him, nti ye mu busobozi bwe yagamba ettaffaali lyasobola okuteekako mu article 3 ng'ali mu busobozi Allah bwe yamuwa kuyimba, n'agamba kanyimbe oluyimba olwayamba struggle, era n'akikola. Mu struggle oyinza obutakola bingi, era mu butuufu kizibu nnyo okukola ebintu ebingi, naye naawe noonyaayo ky'oyiikiriza okikole. Tojja kubanga oli mu struggle ng'oli awo.
bwotyo baako naawe kyoyigikiriza okikole ki mu article 3 kyetegeeza. Nze ku lwange nafuna omukisa nenkuguka mu mateeka nengamba kati rule of law. Waliwo ambuusabuusa, saagala kwenyimbira mulere, waliwo ambuusabuusa. Era obaba bawaranka nga bagamba ono jjenno owaki olwaleero tukedde mu kooti bwe tufudde Katonga. Dr. Besigye ono ne bamuteeka mu kaguli ne Saamu Lubega nga bagamba nti bakunga mu bantu ng'ebbeeyi y'ebintu erinnya. Baleesa abapoliisi 2 bajje bawe obujulizi bali ku ddala lya waggulu bweriti. Sijja kwenyumyako bye tuyiseemu. Naye nga ogwo omulimu nange bwe mba gwe nkoze nga Allah gwansobozesezza nga Mulwana bwe yakola ogw'okuyimba kankole ogwo gw'okoze guliwa. Okoze guliwa Munnayuganda? Wuliriza article 3 tuli fena. Article 3 obuyinza butuwa kyenkanyi kasita oweza emyaka 18 ng'okoze eki ng'ovunaanyizibwako obuvunaanyizibwa obwo. Omwaka guno nga gutandika ng'ennaku z'omwezi 16 njagala tusiriikirire tuwuliziganye bannange obudde naatera okumaliriza. Ng'ennaku z'omwezi 16 twatuula ku Katonga ne tulangirira nti guno omwaka 2024 fenna musululu moja kisinde kimu cha United Forces of Change. Oba oli wa FDC, oli wa NUP, oli wa anti, oli wa CP, fenna twaliwo wali Katonga. Dr. Besigye ebigambo n'abyogera. Owekitiibwa Honorable Kyagulanyi yaliwo Katonga ku headquarters FDC n'ayogera. Mugisha Muntu yakiikirirwa ng'akiikiriddwa Winnie Kiiza ne Kaluhanga n'abalala ne bakiikirirwa. Ffenna ne tweyama ne tuleeta nniya ne tulayira nti omwaka guno ffenna tusonge wamu nga tewali awunjawunja. Nammwe eno tubasaba mukole kyekimu, musigale mu kkala zammwe situganye. Obeere wa NUP, obeere wa FDC, obeere wa anti. Naawe agamba sirina kibiina tebinkwatako, binkwatako. Ate basibinkwatako mwe mwasinga okufa n'eruweero wano. So nja kubasaba bassebo ne bannyabo, nze abakkiririza mu FDC mwendi commander in chief ng'era mulira Katonga twasalawo okutambula mu sululu moja nga twagala kwejjako olunnabe. Era ne tugamba ekigambo kino kyenjagala okuggumiza, tuleme kugamba nti tulinda bulinzi akalulu aka 2026 kuba Museveni yakabbye dda. Kawedde yaleese byabakama nga amenye n'amateeka. Gwolooza byabakama ayinza okulangirira omuntu omulala. N'aleeta mukulu Kibirige Ssebunya akyalina ne kaadi nakati akyayambala yero. Kibanga omulamuzi, kibanga refu gwe bajje mu kirasha ne bagamba jangu olamula omupiira. Abadde ng'ate muwagizi wa Express alamula mupiira gwa Express na KCC. Nze ndi patron wa KCC FC. Kakati oleese ba Kibirige Ssebunya ne baani basebo ne banyaba abadde tannamanya 2026 Museveni yamubbadda. Bino byabuzaabuza ali ne mutabani we. Mutabani wa mugamba wuyo yeeyubulanga omusota avudde mu MK kubisa kita ndi mu struggle nedda eyo okukitanda. Ebyo nabyo tukole ki tubikomye. Waliwo abaagala obikozesa Mulwana, naye ndi musanyufu nti Mulwana ekigendererwa kye tekibangako kugamba nti ayagala nsimbi mu struggle eno n'oluyimba lwe yayimbira Dr. Kiza Besigye. Ate mmanyi era bwe tubadde twogera byonna
afudde musanyufu olwa buli kyonna kye tuzze tumukolera. Launching oluyimba lwe n'ebirala bingi n'ebirala Dr. Kiza bajja okubannyonnyola. So abakola enkola eyo mugikomye. Muwulidde bambega baabwe bakibatuuseeko. N'ebigambo bino njagala okusembayo nga mbagamba nga ekibiina kya FDC kyenkulembera. Waliwo abalala abeeyita ebirala. FDC yatuulanga 19 omwezi ogw'omwenda n'ennonda badelegates baava mu Uganda yonna ne bangamba bampadde emyezi 6 paka nga 19 March. Tuteeketeeke programu ezo ekibiina obujja. Omulimo tukukutte kannabwala. Era chairman w'eruwere eno tambula buli wamu buli kimu omulimo mugukole. So abalala abo abanoonya relevance tebajja kutujja ku mulamwa. Era twabeesonyiwa ne bagamba babeereyo eri. So tiimu yonna meebaza. Tiimu yonna ekkiririza mu bukulembeze bwa Lukwango nga president wa FDC. Mwebala omulimu gwe mwakoze. Buli omu yasonze kyasonze ne tuwezaayo. Ulira twawezezza 7 million mu emitwalo 35 mu 15. Naye mu nteekateeka eyo ono yabadde akulemberamu enteekateeka zonna ez'okugjayo mayiti n'ebirala nga bali wamu n'Aluuna mutabani wange oyo Aluuna omuyimbi Aluuna Mubiru n'abalala. Ne tukozesaako 3 million. Ekyo yako kafudde ku ntobo y'omutima gw'abamemba ba FDC bali abaagala enkyukakyuka, abaagala tutambule tununule eggwanga tweyagalire mu Uganda yaffe. N'ebigambo ebyo mbasaba basebo ne banyabo tusasule Mulwana, tugende maaso ne struggle, era nga tukkiriza nti ffenna buli omu alina ettafaali lyateekeddwa okuteeka ku struggle. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.